Teyanziza toyanzige atulaba yona jo sinzira okutulaba tuli ku Embozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kwe ndi ku seti ndi nalo ngotone owenene tojja kusoka nkusalaganyanga bigambo osose no salaganya ebigambo awo bibi bituufu ngo tuzifuna bwezibibone ne bazizaayo mbalamusizaako ab'Embozi mu UG amanya gange nze nalongo kitone nampijja yes neddira nti abantu bonna ab'ente mbaagala nnyo kubanga ndi muganda nyina n'omuzira neddira ki mbulya mbu ab'ente abanyarwanda beetuma nnyo ente naye kirungi ondi kumpi oyogera ebitaakukubye bwe mpulira omunyarwanda nga yaani nze ndi mukazi muganda neddira nti akabbiro ŋŋaali omubala gutuwe ate kati omubala nagwo ojja kunkyaza lulala okyagala mmaleyo obukodyo bwange mu lunaku lumu mayanja nno kati ondi mu kiwato tukwaniriza Embozi mu UG abatulaba najja musinziira katandikiraawo Rema Namakula bwe yafuna Dr. Hamza nga amaze okuva ewa Eddie Kenzo by the way ndoza ku Eddie Kenzo yakikolanga naye bwe yava ewa Eddie Kenzo najja ew'omukulu Dr. Hamza ne babeera bonna nti okuva lwe yamufuna ensi netegeera nti baagalana abadde amutimba ebbanga lyonna buli bwe badda n'amutimba nenjagala okujjukizaamuko okubenza okumbuza ekibuuzo nti ate ye Dr. Hamza atimbako Rema. Dr. Hamza tali ku Facebook, Dr. Hamza tali ku ndoza no ku Twitter taliko, Instagram talina waali oba oli awo naye alibadde amutimba singa emikuto gyagibaddeko naye olwokuba nti Rema kwali ye ng'omuyimbi ali mu Limelight mwali nti ya abadde ageza kuba nga atimba ku Dr. Hamza tubaali tulaba nti ku Yidi ne bekubya ebifaananyi n'ateekayo ku Easter ne bekubya ebifaananyi n'abiteekayo bagenzeko Dubai ne bekubya ebifaananyi n'abiteekayo na buli kimu kyonna naye yajja ku radio mabegako kaawo n'agamba nti ye takyatimba mwami Dr. Hamza olw'ensonga nti bannayuganda tebaagaliza nti ateekayo omwami we abasinga ne bakolima it will end in tears abasinga ne boogera ebigambo bingi nnyo ebimulemesa so n'agamba nti nakyateekayo omwami we ku mutimbagano olw'ensonga bannayuganda bakolima nnyo tebaagaliza ensonga eno gwe ngaaludde mu kisawe kino emusiki omubaddemu ate oli Nalongo mulamba nakugatako ekyobwasenge ensonga ozitununya nnyo bulungi nnyo olowooza Rema kyakola kituufu okujja Dr. Hamza ku mutimbagano yowaayi bwe yalinga amutimbagana kyeyali akola kyali kituufu oba kikyamu omanyi abannayuganda tulina ekizibu twagala nnyo okwefuula bali abantu beebunaayira naye ate nga ate ffe tuli baawano waliwo abantu abeeteekamu lwakuba mbadde nakyogera mu luzungu naye ndaba nga luyinza okunsuula mu mwala ne ndwesonyiwa yadduka okiyinga olulala naye tulina embeera gye tetwayiramu mbunze njagala kukola gundi kyakola bali ab'ebweru nti omuyimbi waawano agala kulenga Beyonce bwakola yes kati ate amaalo ne waffe kiri kitundu ku ffe era ekitunyonyola obulungi omuntu bwe yandaze passport wenti ova nti Uganda n'amaalo go olw'ensonga nti tulwawo okubonerera kuba waliwo omuntu ng'okusinziira ku bimulumizza yandibadde aboneredde nti obulumi bw'oyiseemu yes mu byolabye mu kusooka eri walibadde obiyigirako notabiddamu omulundi gwakubiri omuntu yenna alina amagezi era ategeera ayigira mu nsobi ze oba mu ebyo ebizibu ebimutomedde kubanga Rema takulidde mu mbeera nnungi ngezaako owulira abamwogerako si mulimu gwange kumufolowinga naye abantu abatera okuwogera ku ngabo ga nti gyenvudde w'abayimbi wabaawo omuyimbi gw'olaba nga okusinza ku nkula gyakuzeemu tasaana kutwesiruwalizaako ng'asaana okukola ekintu kye bagamba nti amanye ennaku ye mu lulimi oluki Oluganda Rema yaliko mukyala musooza Eddie Kenzo yes so ng'omuntu nokwawukana n'omuntu tekisibya singa oba olaba ng'okigezaako nekikola ki nekigaana naye ebifaananyi bye bamukuba ne Kenzo ng'akyemoolamoola tebivangayo gye baabitimba bikyaliyo bitambula yategedde nti abannayuganda tebaagaliza kuba amaka agaasooka gaafa lw'abantu bamuliraanye be baatugamba nga omukazi oyo alina ettima
Omukazi oyo yeyagaliza yekka. Mikwano gya Rema oba mikwano gye Dikenzo abagendanga esitwa Eseguko eyo simanyi bweyo gye bali basula. Nti ne bagenda Dikenzo ng'abayise. N'abagoba ewaka. Bye siinaako obukakafu wabula nkugamba abantu bye baakolanga ki? Bye baayogera nga abalya lawundi ewaka we baali bakola ki? Era nga bw'osanga ku bavubuka abo n'obagamba naye muli muti eyo omusozi ali atya ate omukyala nti tombuuza kizibu kiri kizibu tokigattako. Yandibadde yayigira mu maka agaasooka n'amanya nti omukazi yo tasaana kukikola ki? Kukikola kuba yalemwako bifensi yo n'emanya nti alemereddwa. Saagala yeefuule feri ya bbanga lyonna kuba ne wano waali kyangu kyakukola ki? Kyakulemwa kati saagala atugambe. Tekisoboka. Anti buli ebisoboka. Buli ebisoboka ku bantu. Bwe yali agende wa musozi yakukubirako. Teyakubira naye. Bwe yali ano bayakutegeeza. Buli kintu ekisoboka mu mayanja bw'obanga otambula. Buli kyolabanga kisoboka ku bantu abalala. Ne ku ggwe kisoboka. Todda wali n'ogamba nti kyo kiri ku gundi. Nedda ssebo. Lwana amagezi bwe kibanga kibi tekikusanyudde nga kiri ku muntu omulala. Okiziyize butya kireme kutuukako. So lema kugamba nti kyo kiri ku gundi. Kuba abayimbi wano by the way wano njagala nnyo omuwala gwe bayita Shiba. Kalungi. Yagambye nti Yesu wakufumbirwa yeetaga musajja amuzale mubuzaazi mwana kiggwe. Omuwala oyo mbadde nno sinnabiraba ebyo bye yayogedde. Naye lwaki omuwala oyo mwagala nnyo? Oyo omuwala buli lunaku abeera ye. Teyeesibaako bulamu bw'abantu balala. Nti olowooza Shiba mbeerera kati? Oba olowooza nti yakula bubi nnyo ye tebamwagala? Abasajja bangi ako nno akawala kaakabi kubanga kambala obugoye bwako kalina sheepu enyuma kitegeeza bw'abanza omuwala mutunuulira nendaba nga kandabikira bulungi kuba abantu bangi abambala obugoye obumpi nga balinga abasajja balina ebisambi bigumu nnyo nogaba kati atwagaza ki era anoonya tumwogereko. Bwogerageranya ebisambi bya Shiba n'ebisambi bya omukyalo ono King Hasof Sanyu Sindi. Saagala ondeetere mitawaana naye nkugambye mu bantu abambala obugoye obwo obumpi omuntu alina fomula ey'abakazi. Fomula kyeki? Fomula engeri gyawundibwamu ate omala olumunzi agejesire muvunuzi wa kati waliwo abantu abambala obuntu obwo kino ekiwala kye bayita nwaji. Gwe bw'omutunira nga ayambadde obuntu bwe tulaba nga akulabikira bulungi. Yes. Bw'olaba Kashiba nkambadde obuntu akutulaba nga alina omubiri oguli flexible. Simanyi bwe njogedde kye kituufu. Banansonyiwa siri muzungu. Kati waliwo omuntu nga tasobola bulaba mugamba ng'alabika bulungi. Naye totufuukira kizibu kugamba mbu gwe osoose okwagalwa. Wano waliwo mu Uganda muno tulinamu abakazi ab'ebitiibwa bali babiri. Abantu basinga okuwa nnyo ekitiibwa ti waliwo omukyala w'egindi waliwo n'ow'egindi sigenda boogera naye n'abo babasobyanga nga bani abo basobya babbaabwe. Kati kikulaga bw'obanga oyo omuntu asobola okuweebwa ekitiibwa mu Uganda yonna ng'asobola okukeera ku makya nga omusajja yalina kye yakoze ekitali kya bulijjo kakati gwe gwani. Bayiza abayimbi balina kuyiga ate abayimbi bakoppe nnyo akawala ako. Akawala ako bakakoppe nnyo. Kigenda baleetera emirembe mu mutima. Ekisooka Shiba tafumbirwangako. Naye abakyala be twogerako balina ebitiibwa byabwe ebiriwa nga gwe twogerako Rema Namakula Dr. Hamza Sebunya yagenda n'ayanjula tulinze embaga ne bazaala n'omwana. Kati ate bw'oba yagala tunyumye emboozi eri enyuma. Saagala ndowooza sente abantu balizo nti siri mwagizi wa Rema kubanga nze ebiseera ebisinga njogera bye mba mpulira. Anti kati Shiba tafumbirwangako tazaalangako si kyekyo yalemwawa. Mpa answer. Yatya. Nedda ssebo. Ne Rema gwe twogerako yabirako mbufumbe wa Dikenzo. Yabirako katali mbufumbo bwa kubiri. Kati njagala kino kiyige okuva leero. Omukazi awangudde obufumbo. Nze wano omukazi gwe mmanyi asinze okufumba bamuyita Rema Namatovu. Ye mukazi omuyimbi
apa bise muyimbi yesibawe ye muyimbi nitubali twogera ku bayimbi mwagala nnyo omukyalo oyo saba mwogerako kubanga tubadde ku byeno bino bya music kati oyo omukyala afumbye nnyo netannawangula obufumbo babuwangula bbaawe omuziise wali okuwangula obufumbo ne bagamba nti oyo mukyala Mayanja nga yakuziika wali ku mulyango oba nze nga nze mukazi wo nga bagamba nti bannange yali muka Mayanja bamuziika wali olomba nakuwangula kubamba nafanga ndi mukyalawo naye omuntu ng'okyassa ne goli naye assa emikisa 9 ku 10 okera nga tokyali mukazi we kuba gye yasooka yazaalayo obufumbo bukulema ng'amako galinamu abaana abakulu bakuladda bali mu mirimu gyabwe bukera ku makyanga olemeddwa era ne bagamba nti omukazi oyo yafumba emyaka 5 obufumbo bwamulema ekyokulwayo emyaka 4 tekikuwanguza bufumbo era baba babuulirira afumbirwa gwayanobera kwana tojja nze akyaliyo mu mwaka gumu mba nkusinga kakati kyogamba nti gondi Rema kyogamba nti yalinga akola nsibe okutimba omwami we kubanga oli mwagalwawe ensi yo nekimanyi nti gwayagala okwagala olaba mu nsi mwe tuli ekintu ekisinga okuba ekirungi yandibadde laavu buli muntu ye yandibadde singa omuwuliza obuki naye olw'okuba nti ensi gye tulimu yaseseetuka omuntu obaako bye weerekereza n'obyesonyiwa okusinziira ku bizibu ebikutomedde nti bwe yatimba yasooka yafuna ki okitegedde eno gy'atamufunye kati kitegeeza ki mbola yawanguddeyo nayo njagala sagala ogambe mbunze leero siwolereza nkugamba bituufu omuntu nkugambye okuwangula obufumbo amala kufa atannafa sawa yonna abalibwa mu baalemeddwa towulirangako musajja ng'omukazi afumbye emyaka 4 n'anobera ku 5 tobawulirangako gw'olowooza boogera abawangudde obufumbo bamuyita aba yayisa budde bwe tasobola ate aba atugamba ki aba abalibwa mu bana abakoze eki kati ono Siba gw'olowooza mbu yatya asigala alina ekitiibwa kye ng'omukazi atya tannazaayira musajja n'atya era tewali nagojja musibako mbu yamulemye atya gwe yakulagaani kitegeeza akyali mu budde bwe yeetegereza ekirungi ky'anaalaga ensi ontegedde bulungi so nga ate ne baganza abakola ki abalina kitegeeza yandibadde naye atufuukira ekizibu ku ddata waffe n'akasukayo ono n'akasukayo oli olaba nadde ndaba ekyekiwala kinwaji manyi nkyagala nnyo omuwala oyo omunyiiza akwokya kate nzanyaganya abantu abalina bye banfaananako nze tebanneemoolerako bwondaba siseka tonsesa ndeka bwonalaba nseka ayogera nange kyagamba ekigambo ku lonchi gyakyogera mu luzungu tewakiwulira nga kyebaza boyfriend gera bingi ebigambo kino kyalimu kimu thanks my boyfriend biki bya luzungu sagala byesibako kyabadde kyogera ne kigamba nze nali nsaaga oba wakyawaganye omuntu omugazi yenna teweesibako bintu bye wasanga ku nsi tulina ensonga lwaki obyesibako bino ebintu byensi nkubuulire Mayanja tebitwemazaamu anti omuntu akamu akakugamba nti nkwagala omusajja akaya n'agamba nti naye nze seerabanga kati naalongo gwe nakukwana nti ntera okulaba naalongo ntera okulaba ku Facebook okwo nga abaana bagamba ne ku TikTok nti omusajja gw'otimba oyo ku mutimbagano mutedde ku Facebook nawawona ku Instagram ye yakutimbako ddi kakati ekibuuzo nani nkireeta awo nti Rema Namakula okuba nti yali atimba Dr. Hamza nti kyakituufu y'okubanga yamutimba yekka wadde oli ebyomutimbagano tabiriiko anti bambi bwe baali bamuzaala bamuloga omukwano Rema era ebizibu byagufunyemu tannabonerera mukwano alina mungi gwe walaba Kenza amutimba ebifaananyi bimeka yamutimba bimeka kati kitegeeza tannabonerera bwe banaamala omukwakulako noono w'ekiwalaata ajja kati bwanaafuna omulala ajja kuyiga nti abantu bakuuma ebintu byabwe gayanyweza pozi bagambye bamala mubuteeka mu ttaka kati nze siwakana naawe lwa nsonga tindabyeko omukazi ano eyalemwanga azadde abaana 4
obufumbo ne bumulemma ne bugaano anti omuntu wekyawo osobola obeera n'omuntu ng'ogamba bannaye kati olaba abasereebwa abo balina ebizibu bambi era nze mpagira nnyo abaana ab'obuwala siba noono kino kinne kirabika obulungi ekyo avaayo n'agamba nti nze siina muntu nkyetegereza naye ate lwaki sindi yamala ekiseera kiwanvu nga tana mwagalwa mama yabonaabonako naye yalimbirako n'omuzungu awo n'abeerako mukusika omuguwa neffe namasanyalaze awo era bakayanira omusajja naye kati yafuna owuwe yatereera ani yakugamba nti wuwe ebyo bya bulambuzi bya ggwanga ssebo leka bisiba ku bantu abasajja baggwanga yes gwe bagambye wempeta tano bambyeko kyenkubuuza muka Bujingo yamala ne Bujingo emyaka emeka tamuyinaamu abaana abakulu ddala nno tamuyinaamu empeta bulungi nnyo kati kikyotalaba kati awana mulala atazaalangako yavaamu obuvi olubuto simanyi balwava bane mayanja gwe naye wootandetera ebizibu tojja kubaawo nze nkubuli wootansombera emitawaana tojja kujja kati nze mbadde ngezaako kukuwa example ennyangu yangu kikuyamba okutegera kyenkola ki kyoŋŋamba kyentegeeza nti ekyokuzaala mu musajja abaana ne bwe bakula batya ebyo bya bulambuzi bya ggwanga bya bulijjo era buli alina omusajja tomwetowooza mbuuze mukagundi omu bw'ati eyo property ya Uganda oli ku bya bulambuzi byaffe weesibako kyaddembe nki okulambulwa omuki omulala wabula kola ebintu ebitakusigaze nga bikwogezaako nga omuntu eyaddiba yeesiba ku baki ku basajja fuuka shiba fuuka kino ekyana kiwala kinwaji gwe sirika kati omuntu akola atatimbe ku muntu we kisasuza akulaga kwagala ate kati nokugoba bukawawa bonna baga nti bannangono gwenti ani yakugamba mbu bw'omutimba tutamulambula ate nno kankubuulire jo waŋŋambye nti waliwo omukwano gwo eyagenda n'ayanjula naye ng'ate ku mukolo ogwo kuliko bugirlfriend bwe bwajja yes ani yakugamba ani yagamba mbu nno gwe bwogera ku makya n'ofuna omukazi n'olaga abantu mbu nno ono ye munnange ennyo kati ngenda kunyumizayo ka story nayinako boyfriend ng'alina mikwano gye naye ng'atera obbanyumizaako ngenda wa Naalongo yali mwenzi nnyo kati nga bamubuuza ne wano ng'oluddewo akabanga kati ndowooza n'abaako byabannyonnyola ng'omusajja omuki omukulu mu nnaku nga ttaano ate mukwano gwe yannyonnyola nga bbange byakola ki byakola naye nga tabinnyonnyola kuba nze nsinga obulungi ayagala kugezesaako kubiri bbange byeyakola ki byeyayogera kati buli lwolage abantu ekintu mbu nno mukwano gwa bbawo nga jjewuwo yes nayagala agezese ng'ayandika okunnyonnyola bbawo akola bwati ne bwati lwakuba nti nze ke nnamanya nti muli bya bulambuzi nze seeregana bantu si kyeyayogera naye muno mwotategeerera kiyira yakufuukira kiyira naye agenda kuleetera ebizibu nkubuulire mayanja bagenda kufuna ebizibu mu kiyira kubanga kiyira akusiriwazza kiyira akufuukidde kiyira olinga alina omugago wa sima mugende mufune nabugabo omuntu ayagala kiyira emiga giri wali gitaaya yagenda owase wali mulungu kumanye nti kiyira wafuna genda owase mulungu tumanye nti munaye wayagala kiyira wawasa mwalo mulimi kutumalako nnyo eddembe lyaffe kati naŋŋamba ebyo binjira kuba nti nze ndwawo okunyiiga batanze mu bintu ebinyiiza abasajja temutera kubaamu era bwe namala nemugamba oyo namusanga musajja mukulu ye yankwana ekitegeeza nti ekigambo ekyo amanyi nnyo ddi lwalina okikola ki okikozesa nemugamba ebyo bya bulambuzi bya ggwanga leka n'abalala babikole ki babirabeko kati luvannyuma nnyo nambuulira ensonga ye neŋŋamba ekyo ekibadde kikuŋŋambya bwoti ne bwoti naye sijja kusobola kanzijira nkyalina ekyobulambuzi kimu nimekuweza bingi nja kutabuka omuki omutwe kati bulolaga abantu mbu bannange onanjagala abantu baagala kubaagala ebyo byobalaga kuba ate waliwo abawala abali so sweet sijja kiza mu Luganda ojja kuba n'oluzungu lwange ennaku zino oli wakingereza nnyo bali so sweet mu ndabika waliwo nze ndi muwala ne waliwo muwala munnaakuyitako nga nze singa mbadde n'obusobozi nandibadde mupangisiza akamotoka n'alambulako ku byobulambuzi byange n'ogamba nti yandiiseeko ewabaze ekyobulambuzi kino naye n'akiraba ng'akulabikidde buki
bulungi toyina figa oyina ekirungi eki ye face yo neddobozi mukama lyakola ki situmanyi obanga ojjeeko bino betulaba kungulu munda eno ogamba ki kati otufuukidde ekizibu otufuukidde ekizibu abo abasajja be bantu abaagala ennyo okubawa obudde okulaba ebintu ebirala tolowooza mbu bw'omutimba n'omulemesa okulambulwa oba omusembereza balambuzi kuba abawala gye bali ng'asobola okukola kyonna buli lw'omutimba osembeza abalambula osembeza balambuzi abasobola okukola ekintu kyonna okugamba nti nyina okulagako so ng'ali n'omusajja oyo muntu akuyina naye tolina byonna teri mukazi alina bintu by'abakazi 10 taliiyo buli muntu alina kikye ate abasajja betufuna ogenda okumufuna ng'alabye abakazi abasukka 15 omanye ebyobulambuzi by'abagattagattaawo kati gwe akuyina lwakuba yasalawo okubeera naawe oluusi era yagala kubeerako ne serebu tunula nnyo obufumbo bw'abaserebu olabe ekibutuuseeko tebutera kubeerawo era mpa nnyo abo abaserebu ekitiibwa abedde ne famire nga nakati akyagikola ki kubanga si kyangu balina ebikemo bingi abasajja n'ebigambo ebikwana babyerabira agenda ova ku siteegi ng'omuntu laavu gy'alina ku luyimba lwayagala mwefuuwa amwefuuwe ng'ayagala asitule muntu amutwale kati bambi mubasaasira bayita mu bikemo bingi bw'aba atuuse n'akomawo ewaka tomufuukira kizibu nti ate nze nnyina okukola bwe nti so nga okumutimba tekyandibadde kibi naye gwe amutimba serefu ye eri ki era gwe amutimba ennyo nga bw'omwagala ennyo gwe bwe weepima ku minzaani oyina ebintu by'abawala abalala 6 question fuuka shiba fuuka nwaji weeyagala ebintu byo bw'oyambala bugoye bwo bunyuma sirika naye kakati abayimbi wadde bayimbi bali mu celebrity life bote bafumbirweko nga bwe tulaba nga bw'ogambye kuba waŋŋambye luli nti omukyala omwenyumirizaamu nnyo Irene Namatovu nti ekintu kyakikutte y'omu ku bakyala abafumbye mu industry tulaba n'abayimbi abalala of abalina abaami bwe nga baludde nabo era nabo mubasalira mukama abakuume kati nababogerako abayimbi bo tebafumbirweko anti ebintu biri mayanja Shiba Nagundi no na Spicidana Nagundi na wamma ne ka Spice tekayina mutawaana mbali nako nkeera bitti nedda mayanja ebintu bino mubigatta obutafumbirwa tekisibya teryakuvunaana naate okubuna amala kiweebuula netandika okukubalira nti yasooka mu lyagundi lyamulema n'agenda mu lyagundi limulema omusajja waddembe okuwasa abakazi abasukka 10 nga kino ekintu kyammwe kinjirinjiri kyammwe tuviire ku lwasa mu Namasaka kati nga buli kadde nange ndiweeyo tekitegeeza muno tetuyogere ku bintu byammwe singa abadde mukazi nga yakikola singa n'aba human rights bavaayo dda singa buli kitongole mu Buganda kikola otegede kyenzako tegeeza singa bamuyita dda singa bamutuuziza obufoofo kubanga abakazi tulinaako ka respect ketwesigaliza fe tuzaala ensi yonna nola okuba nti mmwe abantu babavaako nti abasajja beebo tewali nnyo kyakola ne bagamba nti kinene nnyo okitegedde twetwala naye omukazi buli kyakola balina bwe bakifumiitiriza eno ne bakigaziya eno n'eno abakazi muli wansi w'abasajja okitegedde tetuli wansi wammwe just mmwe mwewaggulira sayidi wali ne mufuuka bya bulambuzi lwakuba temusasula musolo era gavumenti yandikitunuddemu nemutandika okuzeeta omusolo eri eggwanga kuba muli bya bulambuzi bya ggwanga banaye babalambula temwewummuza bantu mmwe ne bwonaako teka ekitwe temwewummuza naye mwewummuzeeko bwana mwewummuzeeko mususse okwetala mugenda kufuna ebizibu ze mbabuulira kati omuntu oyo yatafumbiddwako aba akyatuwa essuubi nti kubanga tebiriiko myaka kwe bagamba nti omuntu bw'aweza emyaka 5 tebajja kumuwasa tomanyi mutuufu wo ddi lwanaakola ki lwanajja nze mpagira abo abaana abawala abakyetegereza ddi lwe balina okuleeta omuntu omutuufu okusinga okutulaga ono gwe yatimba oli ng'osinika ebinnyo neero nga gwe omutimbye mbu laavu ekutta nnyo gwe laavu eyiyemera bumezi laavu ewunza nanti laavu gikomyeko omuntu manye nti yentuufu ne buli gwofuna bw'omututijjira otyo oba kirwadde n'omuzungu yakugamba nti love is blind nanti era nze simanyi na luzungu era simanyi kyogambye
nti omukwano muzibe anti kakukuzibire ku mayanja lwaki kukuzibira ku buli ajja olwo olina mukwano olina kizibu anti nze nyinza okuba nga nze nako guyikayika ninga gutogulina ogwange anti kati kyova ogira ng'osirika nga bw'omansamansa omukwano gwo mpaka lw'onaakakasa nti ono gwe nguyiridde aguzizza ensika emukole ki gwe nkubuuza abaana abatatulaga baabwe bambeerera kyogamba tubaleetere muswati sebo tuyite mwami muswati ajje tumuwa abaana baffe bano ab'obuwala wabula beebeereddemu buki bwebeerezi ne bategeera nti abantu bano siffe twabatondawo bino bintu bya Africa naye tolaba nti no bano bababbo ekitiibwa tebakirina because ekitiibwa kyeki nti kati singa ebbaluwa ejja eyita nti Rema Namakula oba Dr. Hamza ne Rema omwami n'omukyala kakati ate bano banno bashimba aba spice bo babayitanga bwe baagadde mundowoozayo tebaliiko kitiibwa kyonna mundowoozayo mu nsi muno kati kiyige tudde teri mwavu alina kitiibwa oba mufumbo oba muwuulu kasita oba nga oli muki mwavu abo abawala bakola misana na kiro okulaba nga babaako kye bafuuka eri obulamu bwabwe ontegedde bulungi era abantu bangi abafumba batayitibwa nga yeegomba okuyita shiba abeereko ku mukolo gwe olw'okuba si mukwano gwe natasobola kujja ontegedde bulungi era saagala abaana abawala mugwe ku nkonge mbu okufumbirwa kyekitiibwa ekisimbayo ekitiibwa bakola kikole ekitiibwa mwana bwami mayanja bakola kikole so tekitegeeza mbu bw'ofumbirwa mayanja ng'olwo ekitiibwa okikoze eki so nga sigamba nti obufumbo bubi naye okufumbirwa wano nawali nga bw'olemwako okufuna erinnya lya kiremwa gira olindako tebisibya ate ateri alinenya nti lwaki nalongo tewafumbirwa okitegedde bulungi teri alinenya bwe mbanga ezizaako nekikola ki sinze abaasoose okulemwa abantu bangi babigezaako nebikola ki nebigaana tekitegeeza nakati gwe abaana oyagala babeerenga Juliana akoze eki omusajja lwogwo ateredde naye kati kankwanguyiza olesa example ennungi olaba oyo omukyala Juliana y'omu ku bakazi e Uganda abayina respect mu industry ya music ate mu music so si mu byobufumbo si mu bufumbo ate kati kye bayita ekitiibwa oyagala kitya waliwo abantu bangi mu Uganda wano nga bafumbo nga tosobola bayimiriza nga Juliana yazze nga nawe tosobola bayita ku mukolo gwo nga singa ofuna omukisa oguyita Juliana gwandikoze eki gwandiise kuba okufumbirwa si tteeka abazungu bafumbirwa contract mubasinga okuba obulungi ne wano mwamenka muli ku bintu ebyamalako emirembe muze omutima gunnuma simanyi nvunza akataago omusajja takutte essimu simanyi biki noleka ebintu ebikuyamba nodda kubita kuzimba n'obiwa obudde nga buki nga bungi kyogamba Uganda yesinga abazungu okuba obulungi omuzungu awesa emyaka ananga talina mwana ategekera bulamu bwe wano myaka 17 ng'ozaala toyina yadde akakadde nga wekenyini oli kizibu n'oleta ekizibu ekyokumeka ekyokubiri wekenyini weetaaga buyambi ate ozadde omuki omwana kati era saagala abawala obamalemu ssuubi mbu obamalemu ssuubi mbu bw'ofumbira lwobeera owakaki owakatawaana nedda ssebo olaba oyo omukazi Juliana alwawo okuyimba ennyimba empya ne bw'aba akola lonki ino kati yakakola lonki simanyi na luyimba lyebadde lonkinga kuba ayimba nnyo ebintu by'oluzungu sibitegeera wa luzungu nnyo naye walabyeko ko kyabadde ku Serena gye yalonkingira kyegambye nti ekitiibwa bazimba kiki yakizimba tetakozeeko kintu kimuweebuula kyonna ebbanga lyamaze mu industry naye bagamba nti abantu ababiri omwami bw'awasa omukyala oba omukyala n'afuna omwami yenkulaakulana mu tolina abafumbo boolaba nga baavu ate kati mwe musinga obungi abafumbo abaavu kwaba abawala benkumenyedde abatali bafumba batanaba bakulangirira ani gwolaba nga ali mu mbeera eyetaaga okuyamba kati kitegeeza buli muntu yandyegombye okuba nga abawala abayiga ennyo okukola okusinga okuzungana bino ebyobulambuzi by'ensi tebirina kye bitugattako omuntu aba takutegedde bulungi ekyo kireke ekyo kintu kya Africa si kikyo kireke era sagala abawala muddeeyo mweripe ku basajja mbu bannayenze bwe sifumbirwa bannaye nja kuba siina kitiibwa ekitiibwa bakizimba n'ebyo by'osobola okukola
so si kutuula wali olinde omutwalo olye mukene mbulu oyine ekiki ekyo si kyekitiibwa ssebo nze nyina kadde nnyingi ezimpita ku mikolo naye nga nze ne Salongo simanyi gye yalaga simanyi gyali ne buli muntu aba n'essuubi nti Nalongo bw'omuwa kaadi ejja kudda oba bakweta lwakuba nti baba bamanyi nti Salongo waali ngo kimanyi Salongo tumanyi gyali naye nga baba bakweta lwakuba nti Salongo balowooza nti waali nedda anti Salongo sina gwe nagamba nti yafa naye obufumbo nga bwakunyiiza nnyo tebwanyiiza wabula nafunamu ebyokuyiga kyova olaba nnyamba abalala baleme kwesiruwaza ntegerekese bulungi nti nze Salongo simanyi oba ali wakati naye tekimugjaako nti omanyi Nalongo tanoba otegedde Nalongo tanoba Nalongo buli lwosanga Salongo bagamba bannaye Nalongo wa Salongo yakoze eki kuba ekyo si munnyo nti buli muntu azaala abo abalongo nedda waliwo abantu ababeera special mu bulamu nja kutta gwe lumu lumu nja kuttamu omuntu kati ntwala omukisa okutegeeza nti Salongo ne bwabeerawa bagamba nzaani Nalongo era omusajja ne bwampasa bagamba yawasa Nalongo wa gundi eyazaala mu gundi abaki abalongo kati Salongo ali yasoma butya nsi bw'alina kukwatwa bw'alina kunkwata nange nkyetegeeza butya bwe nnyina kuddamu kumuyiga kuba nakizuula nti tebisibya omuntu olina kukola nnyo naye nga musuubira okweddamu ate twali tweganyeeko ddi gwe bagambye nti nze bbange wuwo gyali eyo gyali wange ebintu bino bobitwala otya mwe mulowooza mbu omuntu okubeera naye ennyo n'osula awo n'omutimba enkya ne mutuntumbu lwabeera owuwe ennyo nedda omuntu muleke agezeseeko amala agambe nti Nalongo oliwa oba Rema ono yagala nnyo kulumya ng'alumyani gwe yamuggyako alumya Edikenzo gye yava abasajja abalumwa be baavu n'okulumya bajja ba Rema abaawa Hamza dokita yali alinayo omukazi anti kati era omanyi obusiru buno butanga buko bwe yali amukwana bamukwana babiri abakazi mwagala nnyo competition yagala olageko ekintu nze nkirimu anti entegeera y'omuntu omanyi obutategeera tekisibya era singa waliwo eddwaliro erigamba nti tupima amagezi g'abantu singa abantu bangi tubeesonyiye olw'obusiru bwabwe buba butimbiddwa nti oyo levo kwali tasaana kusemberera ku makya ku munaana awo abazzemu ak'obuntu naye obusiru tekisibya obutategeera tekikakata ku muntu n'atya n'omu ngenda kwanguyiza omusajja bw'onoba ewuwe nga muli mu mbeera yakweyiiya n'ofuna omusajja ali waggulu we kimunyiiza kubanga oba omuleseemukko ate nga mubadde bameka babiri naye ono omusajja awangula awaadi nga zabba enzibe kati anaafuna ddi obudde obulumu awangula awaadi nga zabba enzibe nga benzibe Edikenzo talina kyanza kuluma mu essaawa zino yategese Edikenzo festival tena muyimbi yali agitegese wano yagiteekako luli covid nga tanakola ki nga tanaba kujja covid n'agigwamu naye yazzeemu n'agizaayo oyo obudde obulumu atabulina kuba ensi yonna emunoonya buli muwala owakabi yeetaaga omulenzi nga Edikenzo man tannafuna budde bumukola ki bumufuna kati nga adda kuggwa atalina nakabino oba yipusa ebitandikirwako ndeka naawe ekyana kirema gomanyi bwe kinyirya bwe kirabika obulungi era mulungi nnyo alina n'obunnya mu matama sigambye nti mubi naye Kenzo kati tetakyali wa Uganda wano we tubalambulira yafuuka wansi yonna kuba nkinyonyodde bulungi nowensi abaako n'ababi sigambye nti tabalina naye ntwala omukisa okutegeeza nti mubiina okumuluma ebifaananyi tebikola ki tebiriimu gomanyi abandi agadde omutimba nga tabanabakubawa permission kumutimba omanyi abagala obubezi okubeera mukwano gwe is a superstar oba nkinyonyodde bulungi waliwo omuntu watuuka kati ng'omuyimbi nga Gravity kati waliwo abayimbi abemwenkana emyaka naye ng'abasinga okubeera owakabi ng'ayimbye hiti ezisukka 10 n'emmeka oyo aba asaana respect kuba abantu bayimbye oluyimba lumu ne batadda wano tobalabye ono aba asaanamu respect ne bwaba omusinga obukulu kuba ekyo kyakola gwe oluusi tokigezangako kyakukola ki kyakulema
kati Kenzo abasobodde okuyimba emyaka egiwere 10 mu bimulume byebifaananyi bintu binafu nnyo tayinza nabirowoozaako kuba obwongo bwe bulowooza hiti Abannayuganda mbagamba ki ye ziri ensi ezimpa awaadi kati nzigambe ki yava ku bintu bino byasinalya mmere simanya ate amazzi galiwa awo yavaawo dda kati gwakyalowooza omulumiza ku bifaananyi oba mu kifo kikyamu mu budde obutuufu Nalongo tunyuke nze ndaba ojja kunkubya abantu byoyo bitandise okwogera no nja kuba mpita ayite abantu bankube bagambe nti waleeta omukazi Nalongo n'ayogera wano ebigambo ate era abantu basaana bakukube lwa nsonga bwe lwobeera ng'owabya abantu otugenda okulowoozesa abaana ab'obuwala mbwe omukazi bw'atafumbirwa taba na kitiibwa osaana kibooko banaite mu nkubo n'omukazi by'alina naye omukazi ataabeemu na kasente ku guno omulembe ebintu bingi bigenda mutuukako ne bw'onaafumbirwani naye ng'oli awo omutwe mpaggwa walayo ebizibu bingi bigenda kukola ki bigenda kutuukako naye ggwe beera nga bino ebyana biwala obwedda byenkugamba obulamu bugenda kukunyumira kubanga wonaatukire okusalawo oyatule nti bannaye mayanja yebaze ng'okkiriza nga ogenda kufa naye nga byolabyo obikoze eki niye wakafuluma ng'ogamba mbunze gundi ye bba wange okuvaawa ate oba olina okuguma ennyo gwe bagambye n'amatovu ge tuweddeko example talina byagumidde yagamba nti ataayiza olutaayiza lutaaya amudenadena abayite nonga naye amutaayiza lutaayiza akyalina byagumidde so nagamba nti awangudde bagenda eyo mu bivulo gye basiba ebikaali olugira bwati n'ayita mu kiveera naye namutaayiriza eri mu kiveera kya sayidi kati oyo yasalawo okubeera mukyalaani mukyala lutaaya ti oba asanze ekifunvu yasalawo okufiira awo era obuwanguzi bwe nga tumuziise mu maka gaani galutaaya naye bino byonna byolaba mwagala ennyo byentendeza nti omukazi afumbye bannaaya alaga ekifaananyi ekirungi eri abayimbi n'amala atendewalira ku myaka aga ajja kuba tukoze bubi omukazi omuyimbi oyo okulemwa amaka tweyanzeega abadde atulaba nenyongera kukubiriza agendako ku fit club awo ku Kyebusaabala awo wetubeera waliwo gym waliwo aerobics waliwo massage waliwo sauna banjengereko massage biba biti byonna biri mu kifo kimu side awo nze manyi obulera bwange newaddeyo kufa nabwo tugendewo sawa yonna bakukwatemu sinze kukwatamu bakwatemu walungi nyo services nungi nnyo tukawojja kumbuula ekifo kirungi executive tewali mbeekulu abantu olwobona bavunanyizibwa ate nga ebbeeyi yakyesubuka so gendawo omala okukola okwebawa mu kibuga omwo byonna gye weobiiza ofunye stress abakozi bakusumbuye gendawoko omulizekawo ebirowoozo abalina omugejjo tokyali fit genda okole aerobics okole gym abagala okubakwatamu community gweyagala genda bakwatamuko ku massage abagala okumulizaako ko muliro eyo ku mu sauna mu steam era gendayo omulizeeko ebirowoozo obulamu kutambulira bulungi nnyo kati no fit club eno eri awo bw'otuuka ku luguudo ku Ntebe road wakava ekibuye booti Shero Cars ku kidda e Busaabala otambulako katono nnyo nga ovudde kukola so n'okutandisa ekyebusaabala katono nnyo olwokadde eri ku mukono gw'ekyengulu ndala eri ku mukono gw'ekyemmanga okuli amaduuka kati eri ku mukono ogw'ekyemmanga waggulu mukakalina akapande abaakalaba mukalina waggulu awo wetubeera buli lunaku nga tukola ebintu ebyokumenyedde wammanga awo kale toyanzike Nalongo mpozi ngona kyosembyayo nze nakutadde dda kale bambi benyiizizza munsonyiwe naye gwe mulimo gwange gwa mutwe kubeera nti abanyiiza olw'ensonga gyegimu ku mirimu gye Mukama gye yampa mu butongole kunyiiza abantu balina ntegere yawukana naki nayange naye abakazi mukole nnyo ssente tubasiibudde ekakulu nnyo mukole ssente kazi mukole nnyo ssente abasajja abo tubafuge abakazi mukole ssente kubanga bya bulambuzi ate muteekeddwa kutufuga mutwe ssente oyagale tugenda balambula kale tulabagane